Muzeeyi alina piki gy'alina naye nkadde nnyo. Piki nkadde erimu ssente mmeka tutandikire ku ezo njimuguleko tugattegatte. Muzeeyi piki essaawa eno tasobola weza kakadde ge mazima. Era zonna ezigirimu tuze tutandikirako ne tunoonyezaako endala. Ndi musuubuzi wa piki ssebo. Tunoonye labayo Kayondo. Kyokka tunoonye ssente. Ennamba bakungambye egisindike singa bataddeko dda ssente. Yannemye owandiika wano. Eri 0759 0759. Yakulemye okuwandiika kuno. Tewali buzibu. 075 9 59 32 ejja sembyayo 12 sembyayo 12 wereta manya ki Lubega Peter Sebo Lubega Peter mzee yagala pichi ya Kiveera yagala eriddeko Muzeeyi kasatufuna piki kesende ze tunaba tufunye kubamba tena tukolera ibulero ne sande tunaba tufunye buli wena afuna ngo butenga tusonda ya kasende Muzeeyi akune piki endala Muzeeyi abeera saidi kina engamba de simumanyi nze Muzeeyi abeera Kasaana Masaka Kasaana ndala batata engeri gy'alyamu emmere ng'alya musajja wattu agamba singa emmere n'omumpaddemu kapito oba ali amanyi omwana we wakisiraani n'obufumbo bwange n'ogenda mutagenda buwangaalamu ye oledi yali alabye ng'omwana yawasizza n'alaba nga ssente ezigenda mu kubeera mu mukolo ogwo ye kapito gwe yeetaaga nga taata n'emmere yagibega yennyamira wajja amanyidde emmere etaliimu kisula omwana yateekawo ekika kya buli mmere ng'abalya mmere baayise balye taata ali yennyamira era taata ono bamututekokko emitala w'amayanja ebbanga ddene alinnye ku nnyonyi nenneewunyanga waki taata bwe yabeeranga ku switi z'e Bulaaya teyabanga musanyufu tiketi y'e Bulaaya ogimanyi taata bamonako kikadde kyona nnyo buli tuwa gye bagendangako mmere esasuka wansi wa 6 taata lero ayagala kadde kamu ka booda ne bamutwalanga era Jose ne Becky yasabanga bapromota sente za tiketi kitaawo alinnye visa okakananga tuwa taata ne bamwondeko obukadde okusukka mu 10 kyali kirungi otwala taata neze manyi taata yabaye wakiti yabeeranga musanyufu ng'emyaka gye alaba gikuze emyaka gye ayagala kufunawo kintu kyatandika si buvunaanyizibwa bwa mwana alabirira taata yes oba bazadde be yes naye tuba tukolanga emikolo tulabe ewaka wali watya abaana b'obuwala ofa omusajja okututumulako essente naye ewaka wammwe wafaanana watya olwaleero taata ayagala 1 million kufuna booda kufuna just booda abeeko kyeyeekolera oba avuga booda myaka emikadde oba kuvugirako bibalabi ayagala just 1 million kati 1 million eyo osubira seka gyagirina mu nsawo omwana akwata sente zeyima mu kaliya ye yonna sente zonna ziyakola mu kaliya ye yonna watuze ni Becky yamalanga ebiseera nga emuyimbi asinga okuyimba ku mikolo yaspendinga rafuli nga wuwulidde million rafuli zigenda mu 4 okuwasa omusajja naye ng'ekigendererwa kukyaza bagenyi bamukubira nduulu ekigendererwa kunyiiza abadde taata w'omwana jjukira nguza ne ku mikolo Jose ne Becky yakwata abaana b'omusajja n'abagalaga nti nno afunye caring dad naye nga bino byonna twabagambanga yali script Jose ne Becky yawasiza omuvubuka ne twanexet yalina okunyiiza bbaawe Amiri yali yamuzaalamu abaana nga waafunye taata yagala ennyo abaana yakwasa abaana ebipande anyize Amiri n'ensi ffenna twanyiiga naye olwaleero luno Amiri alina restaurant esinga okukola akulaakulanye alina restaurant esinga okukula ova yaviira omuwala ono Amiri azimbye kalina goloofa Amiri ova yava ku mukazi oyo afunye kalina goloofa eyali agala okulumya Amiri notusanyusa ofuna Facebook likes ne TikTok tumukubira enduulu nti nno bamwanjudde taata we ali mu kusaba kakadde kamu ka booda atandika obulamu yaspendinga 4 million oyigamu ki